Abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujje baliko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi Nkosse Pulezidenti w'e Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, following the Mix Media. Bambi gwe omupya subscribinga kuona ku kadde omale unyige all. Obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo. Ntumirako abantu abali e Masaka, abali e Uganda, e Kenya, Tanzania, e Mukono, Burundi, South Africa, Kenya mambo vipi, Tanzania mambo vipi, Canada, Dubai, Omani, Arab Emirates, Saudi, Canada mwenna mbaagala nnyo. N'olwaleero ntuuse nga mbaletedde ebyobugagga bya Kanso Yusufu Nsibambi, abangi gwe mumanyi nga MP, omusomesa, businessman. Ono nga ssente mwasinze ozijja mu bizinesi z'akola. Ono ye nannyini wa Jaliya City awo ku Masaka Road, nga kuno kuliko akafo akawummulirwamu, nga kuliko restaurant, kuliko supermarket, kuliko ne batundira amafuta. Kalina environment ennungi ddala, nga waliwo we yadesigninga amazzi we gayiika oyinza okugamba nnyanja yennyini. Ono ye nannyini kafaako, era akasente akafunira ddala buli mwezi oba buli wiiki. Akafo kano osana nawe n'okerabirako nga katudde ku yiika ziringanga 12, nga kuliko ne batundira kano akabasuuna beeni, nga nako we kali sayidi eri, nga osobola okupaakingawo emmotoka n'osooka n'owulira kawewo akalungi. Abali ku Masaka Road mukamanyi nga kalina interior omulungi, kalina gardens ennungi, nga wooyingirira wali wokka ne woofulumira wokka. Abali ku Masaka Road ekifo kino mukimanyi nga kuliko n'essundiro ly'amafuta Dambirira. Akafo kano aka Jaliya City kamuweera ddala ssente, ate nga ye agamba pulaani yaako tennaba kuggwa, akyetaaga ogigaziya ekyabulirako ddala, kuba pulaani alaga ayinza oteekako ne wooteeri ye Jaliya City. Kino ekifo nakyo kikye omwami ono yennyini wa Nkozi Craze, nga bakola mategula, obujjo, pavers, obumooli, nga nabyo bisangibwa awo Nkozi. Ettaka lino litudde ku yiika ziringanga ndowooza nga 12-15, nga kuliko ebimotoka ebyo biweetiiye. Ebimotoka bino bye nga bisima bbumba, ng'atunda amategula, nga kuliko bizikalina, nga kuliko n'ekyoto mwafumbira amategula omwo, nga mulimu bimashini ebinene ddala nno ebikola ku bintu by'amategula. Ono kampuni eno yiye ate ng'agiruddemu Kanso Yusufu Nsibambi, era akasimbi akafunira ddala. Ono looya mulamba, obwa looya bumazeeko ebbanga, era ng'akasimbi yakafunira ddala, era akasimbi akakoledde ddala. Obwa looya bumuweredde ddala ssente, nga yabusomera wano waffe e Uganda saako neeye ebweru. Alina eddwaliro nga lisangibwawo ku Masaka Road, wamma osala naawe n'olabirako litunulanga muntu. Eddwaliro kye kintu ekitazimbika, ate eddwaliro kye kintu ekiri akasimbi. Osiŋŋaana akuuma bwe kati nga kalinganga fooko naye nga kali mu kakadde nga kamu. Eddwaliro lino nayo limuweera ddala ssente. Alina factory eneesogola nnyaanya saako n'okwongerako omutindo, okolamu tomato soosi, chili soosi n'ebintu ebirala bingi nnyo, nga naye esangibwawo Mpigi. Ng'eno yo okusinga yagikolera bantu baakulembera, abantu baakiikirira. Ye mwami Yusufu Nsibambi Kanso, abangi gwe mumanyi nga looya oba MP w'e Mawokota. Ono alina Cafe and Coffee and Restaurant, nga bino nabyo bisangibwawo ku Jaliya City, nga bimuweera ddala ssente, ng'osobola okuyitawo n'olya akamere ekyeggulo oba emisana, n'onywamu kacaayi kaawo katandikira mitwalo ng'ebiri, n'okiri nga wamma akasimbi namwo akagiramu ddala. Ono ye nnyini wa Dollar Bank Forex Bureau, nga bali mu byakukyusa nsimbi. Oyagala nsimbi za Kenya, za Tanzania, ze Dubai, ze Qatar, dollar, pound, euro bye bintu byalimu, era ng'alina amaduuka agawererako ddala, agakyusa ensimbi. Naawe ku Muganzirwazza ayinawo, Masaka Road ayinawo, e Kampala ayinawo, ng'agenda eri ku saidize eyo ku Uganda House naye ayinawo. Era olw'ekizimbe ekimu ekyakwata omuliro, bambi musajja ato yafiirwa bya nsusso, era mu by'okukyusa ensimbi nabyo abirimu, era akasente akafunira ddala, nga kisinza watya dola kw'ebeera eri. Alina essomero nalyo liviiramu ddala ssente, ng'essomero lino lisomeseza ddala abaana bulungi nnyo ddala, ate ng'era abaana bayita bulungi, akasimbi akafuna mu ssomero. Ettaka aliteereddemu ddala ssente, ng'olaba ettaka lyalina litudde ku square miles na square miles, era amayumba gage olaba okutudde kampu
kampuni ye eno ekola amategula olabira ddala ng'ametta eby'ettaka abitegeera olaba okutudde Ejjaliya City nabyo ettaka eryo lyonna lirye ate ng'ayina n'ettaka eddala eyo kwalimira ne kwalundira eby'ettaka abitegeerera ddala yabitereddemu ddala akafimbi ye Kanso Yusufu Nsibambi munnamawokota ow'empya musajja mulimi ate era mulunzi alima emmere eŋŋanda okuli lumonde muwogo endaggu ebitooka abirina ebisolo abirina okuli ente embuzi nabyo abirina ddala ate era n'akamwanyi nako akalimira ddala ye Kanso Yusufu Nsibambi. Obusomesa bamuwera ddala nga ssente awe Makerere kuba yasomesa okumala emyaka egiwera 20 awe Makerere ng'asomesa abayizi amateeka. Bakkanso bano bonna be tulaba wano abakola obulungi okuli Basalonga Ejerias Lukwago, Bakkanso Luyimbazi Nalukoola n'abalala bangi nnyo abasinga obungi abasomesezza amateeka omwami ono bonna bayise mu mikono gye emyaka 20 ng'asomesa balooya bemwe mulaba ab'amaanyi ng'ono yabasomesa awe Makerere nga ku peroolo yaliko nakasimbi akafunira ddala amateeka yagasoma n'akaguguka. Musajja muzibu nnyo mu bintu by'okutabula amateeka ate ng'asobola okukola nga puliida ate ng'asobola okukola nga looya. KRDC yayitayo n'asomerayo ddala bulungi nnyo amateeka teyagakomyawo n'agenda n'ebweru eyo nayo n'agasoma era n'agataputa era n'agayitira ddala bulungi nnyo. Ono obwa MP bumuweera ddala ssente nga kisinzira bw'awoova wawa abantu b'okiikirira era ng'ayinza okuba afuna wakati wa miliyoni 40 saako n'obwo bw'alawensi bw'abeerako n'obwo obukiiko bw'otuulako ng'alawensi bakuwa amafuta ekyokulya n'ekyokunywa renti ate bw'oba ng'otuula kakiiko waliwo nawo bw'alawensi bw'ofuna buli lutuula. Ye Kanso Yusufu Nsibambi owa MP w'Emawokota empya musajja ayina bizinesi ayina ebintu ebivaamu akasimbi. Ono omusajja wamma omulaba tomunyooma Kanso mulamba ate era nga MP mulamba. Ono ayina lente oziviramu ddala ssente ng'ayina eza single room ne double room. Empijaawo ayinawo e Kampala ayinawo n'Emawokota eyo alinayo nga n'ewali poliisi awo Empigi era ettaka lirera n'obwo buyumba buwe era poliisi yeewunya nnyo okulaba nga luli emuwuutula emigga emiyitirivu. Ono ng'ennyumba zino ziviiramu ddala akasimbi ayina apartment naye eviiramu ddala akasente ke akasente nno akawerera nno ddala ng'azina ano waffe mu Kampala ewaabwe eyo naye ayinayo amayumba era akasimbi akajjiramu ddala. Ono alina ebimotoka ebikola emirimu okuli bye biweetiye bikatapira ebyo biroole byolaba ebyo bisima kire ku factory ze wamma ebimotoka abitereddemu ddala akasimbi. Ebimotoka bino ekitone nnyo ekimu kiri mu bukadde nga 5 n'okugenda waggulu wabula gye yabigula bimukolera emirimu gye ng'obwetaavu abulaba era abantu beeyo tebadaagana nguudo abijja obujja wali ku faamu n'ayiwamu mafuta ge ne bikola enguudo. Ye Kanso Yusufu Nsibambi ono alina poloti mu Kampala Empigi Entebbe n'ebitundu ebirala bingi nnyo nga nazo atereddemu ddala akasimbi akayiriddemu ddala nga tetayinaemu oba 2 nazo ensimbi azitereddemu ddala. Ono alina lo faamu namba ng'eno etendeka bannamateeka oba eyigiriza bannamateeka okuwoza emisango saako n'okuwoza emisango gy'abantu era akasimbi bakakolera ddala buli mwezi kasaba wangula omusango gwo. Alina amaka agasangibwa awo Entebbe namo amaka alina kalina ng'esangibwa awo ku Ntebbe Road naye eviiramu ddala akasimbi. Emmotoka nazo azitereddemu ddala ssente olaba ezo ezimutambuza saako n'ezo ezikola emirimu gye egy'okuffatole okuli ezitambuza amategulo galeetera mu butale n'aku bantu ssekinnoomu abo ababa bagaguze nazo emmotoka azitereddemu ddala ssente ate nga tayineemu oba 2 olaba ezo ezitambuza amafuta wali ku Ejjaliya City ez'okukkire bino ebimotoka biweetiye emmotoka aziiriddemu ddala ssente. Ennyumba ayina e Kampala Empigi n'ewaabwe eyo Emawokota nazo azitereddemu ddala ssente ennyumba ate nga tezitudde ku butakataka. Ye Kanso Yusufu Nsibambi social media nazo aziiriddemu ddala ssente okuli website za Ejjaliya City zino eza Crazy sako n'ebintu birala byakola social media wamma agitegeera okuli YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Alina supermarket ng'esangibwawo ku
gyali ya City ng'osobola okuyitawo n'ofuna ak'okunywa oba ak'okulya saako nga kuliko ne ka restaurant w'osobola okuliira akamere akalungi. Ono bwe yali ebweru w'eggwanga yali DJ Mulambera akasimbi yakafuniranga ddala, yaliyo DJ ate nga n'okusoma asoma, era omusajja ono mu by'okkuuta ejjinja mulalamu nnyo, mukaamu nnyo, amanyi okusukulashinga ejjinja lye. Kanso Yusufu Nsibambi okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine gwakola okunoonyereza ng'ennaku z'omwezi 9 Ogw'omunaana 2024 ng'ono ssente asinga zijja mu bizinesi ze z'akola okuli Nkozi Craze, gyali ya City, obulimi n'obulunzi ne bu bizinesi obulala bwakola obw'okukyusa akasimbi, era nga Kasimbi yeemu asingira ddala okajja. Bambi tewerabira ku subscribinga, ku likinga, commentinga, followinga The Mix Media. Nyongera okubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 24 January 2025 King Saha ali awo ku Cricket Oval ng'atukuba omuziki okuva gye yatandikira paka wano waali. Abaafikkira ku Africana mujje tubeereyo tujjuze Cricket Oval tulumye abayaaye. Amannya asigadde Ankoseki, Pulezidenti e Masaka City. Mubeere bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Happy New Year. Bye bye.